Bano be balimi b'emmwanyi mu disitulikiti y'e Kamuli abakungaanidde ku ffaamu ya Kabuche mu munisipali y'e Kamuli okubaganya ebirowoozo ku nnima y'emmwanyi y'omulembe na butya basobola okuzongerako omutindo. Enteekateeka eno ebadde ekulembeddwa mu ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byamaguzi ebitundibwa ebweru w'eggwanga n'enkulaakulana ey'amakolero mu ggwanga Odrek Lwabogo. Ono asoose kusomesa balimi amakulu agali mu bwegassi bwe baba baakufuna mu kulima. Oluvannyuma bagenze mu nnimiro abalimisa gye babalagidde enneme y'omulembe. Eno abalimi gye beekokkoledde obubbi bw'emmwanyi obususse mu kitundu kyabwe kyokka nga n'abasuubuzi baazo tebafaayo okulwanyisa bubbi buno. Abayizi batulemesa okunoga emmwanyi omutindo oguli kwetaagisa abantu olyokutuuka abantu bamenya emmwanyi ziri okubadde wulwire. Era bano basabye gavumenti okubadduukirira mu nteekateeka eno ebakwatizeeko. Kigatuyamba ne ku ntambula kuba emmwanyi zaffe badde ebirayino mu ngira tufuna emmotoka ddene enzimbira irala edeetiikako obuzito obungi nga tutaakwa emmwanyi zaffe nga tuzitwala ku butale. Gavumenti tuli kugisaba etuyambe etuwe amabumba tufuuwire ebisimizi ebiwuuka bidigida n'ebiwuuka ebiri kulya tufuuwire emmwanyi zaffe gavumenti etugemereku. Wano Lwabogo babategeerizza obulungi obuli mu kwegatta bafune obukulembeze bwe baba baakuganyulwa mu bwegassi ng'abalimi b'emmwanyi. A truck can come, but the truck can be destroyed. There is no aggregation, there is no product, there is no leadership. Era bakubirizza okwettanira ennima ey'omulembe basobole okwongera ku bungi bw'emmwanyi wadde ng'abantu beeyongera nga ddi ettaka teryeyongerako. That means the signal is increasing productivity, making sure that 1 acre does the job of 10 acres. So the kind of raw materials in planting, the kind of fertilizers, the kind of harvesting, the kind of data we use, you have to tell them to start companies. Ono era akakasizza abalimi ku katale k'ekirime ky'emmwanyi n'abasaba kimu kunyiikira kulima nga bwe balambikiddwa. These are interesting times because the markets are open. In fact, the developed world has put sanctions on each other, tariffs. It is opportunity for Uganda to supply the regional market with everything. Abalimi ab'enjawulo era boogedde okusoomoozebwa kwe basanga mu kulima emmwanyi omuli n'ebbeeyi ekyukakyuka. Obuzibu bwe twagaana kiwuuka mu kulima emmwanyi aye nga lwisi tuzira kapito esobola kugula ki idagala lino kuba lya bbeeyi enfuna ntono aye twenda okugula obulezi twayenda okufuna ku enda okuwa buno omulembe oguliwo osaana ogw'abavubuka ayenda kujja kunoga bunoge ku mwani aye okugirabirira tayenda nekireetera omutindo okuboneka nga gubuzibwabuzibwa. Abatontono bano ba middleman abasuubuzi nabo bali kunoga emmwanyi ng'abayivi. Wadde nga guli gutyo bano tebalemye kukoona ku kitongole ky'emmwanyi ekyaggibwawo ki Uganda Coffee Development Authority olw'omulimu gwe kyali kibakozeemu mu kulima emmwanyi.